kasookedde olutalo kafungula nkete olumaze abangi mu kyondo kya Buwarabu awo lutandika nga eggwanga erya Iran lirumbibwa amawanga Isirayiri ne mukulu waali Amerika. Kaakati olunaku olwajja omulungi ampuliriza nasinzidde wano ne nkutegeeza oba ne nkubikira abakungu b'eggwanga erya Iran babiri abalangiriddwa nti babadde bamaze okukkirizibwa ezzira kumwa. Kino nno kyaddiridde amagye g'eggwanga erya Israeli Defense Force naddala nga likulembeddwamu minisita ow'ensonga ez'ebyokwerinda Israeli Katz yavuddeyo wakati mu kubuukula n'ategeeza ensi eno nti ekituufu Isirayiri yabadde bwe guba muyiggo tegwabadde gwa nnamwabukira busa, yabadde ekubye omunyama giyita eminyama kubanga abawerako naye okusingira ddala abaduumizi babadde baluguddemu olwa Isirayiri. Mu baayogeddwako kwabaddeko omusajja mukulu Dr. Brigadier Ali Larijani n'omusajja omukulu omulala owa Basij Paramilitary Force, ono ye bwana Goramaleza Sulaimani. Tobagatta musajja mukulu Kasimu Sulaimani ye yafadda, naye ono ye Goramaleza Sulaimani munnamagye mukugu. Bombi bano bakulu, Goramaleza Sulaimani wa myaka 62 kyokka ate ye musajja mukulu Ali Larijani wa myaka 67. Ekitegeeza nti bonna babadde bakakase mu myaka ate ne mu magye okutwaliza awamu. Kakati oli Ali Dr. Brigadier Larijani yabadde aduumira katugambire ddala nti yabadde de facto leader oluvannyuma lw'okufa kwa musajja mukulu Ayatollah Ali Khamenei. Wakati awo muzivamu omukulu Zangaala, musajja mukulu ono olw'okuba yamuli ku lusegere ng'ate mukugu mu by'amagye era ne mu by'okwerinda ye yatwala, kubanga era yabadde akuliramu olukiiko olw'okuntikko olw'ebyokwerinda munda mu ggwanga erya Iran. Nga ne mu mbeera eno Iran weebeeredde nga tekyalina omukulembeze supreme leader, ono Ali Larijani Dr. Brigadier yabadde akulemberamu n'ebikwekweta ebyo by'obadde olaba ebigenderera okugobaganya n'okwetangira amawanga Isirayiri n'eggwanga erya Amerika. Ampuliriza, ye musajja mukulu Goramaleza Sulaimani ono omusirikale muyite senior officer mu Islamic Revolutionary Guard Corps. Musajja mukulu ono abadde muduumizi w'akabinja kalinga ka bwannakyewa naye kamu ku bitambuza ensonga naddala mu ggwanga eryo n'okukuumira gavumenti oba obukulembeze mu buyinza. Kano bakayita Basij Force. Kano ke kamu ku abo obubadde bugugumbula n'okutaataganya enteekateeka ez'abalyolyomi, naddala abo abajja mu mbeera ey'okwekalakaasa, naddala abo abalabika nga baluleeta eri gavumenti eya Ayatollah Ali Khamenei weebeereddewo, era nga bano be babadde bagenda basiga enjiri n'ebyo ebigendererwa bya gavumenti n'okutuukiriza obukuumi, naddala okukuumira gavumenti mu buyinza. Kakati oyo ye muduumizi w'akabinja ako ka Basij Force akabadde ak'omugaso wansi wa Iran Revolutionary Guard Corps. Era kakyali ka mugaso kubanga ekyamazima omuduumizi waako ye yagenze, naye ko kakyaliwo era kakyakwasaganya emirimu gyako kinnawadda. Kyokka okufa kw'ababiri bano tebaafudde bokka, baafudde n'abalala, kubanga kyategeerekese nti musajja mukulu Larijani yafudde ne mutabani we ne muwala we era n'omuyambi we bodyguard we. Bano babadde beekukumye oluvannyuma lw'okugwa mu buufu bw'obulumbaganyi obwabadde bugenda okujja okuva mu ggwanga erya Amerika ne Isirayiri. Baatuuse ekiseera ne beekukuma. Omanyi ennaku zino zonna abakulembeze abali ku mutendera ogwo tebajjaayo nnyo bwanga kubanga bakimanya Amerika ne Isirayiri babalondoola. Naye njagala kutegeeza gwe omulungi ampuliriza nti okufa kwabwe ne olwaleero n'okuba nga nkwogerako bwe ndi kiddiridde gavumenti oba ab'obu
buyinza munda mu ggwanga erya Irani n'emikutu egy'amawulire egya gavumenti ya Irani oba emikutu egiri wansi wa gavumenti okuvaayo ne bakkiriza nti ddala kituufu si lugambo tewali yadde okuwannaanya abasajja baabwe baatugumbuddwa abasajja Abayisirayiri n'Abamerika mu bulumbaganyi bw'ennyonyi obw'ebizuka obwakoleddwa olunaku olwajjo bwe bwabadde bukya. Kakano ogw'omulungi ampuliriza bano baasoose kwegaana n'obutaviirayo ddala kubaako kye boogera. Wabula wakati mu kwegaana waliwo obubaka bwateereddwa ku mitimbagano egy'enjawulo nga bulaga obujulizi obulaga nti bino byabadde byabadde byogeddwa Abayisirayiri nti kubanga Larijani yennyini bwe yabiwulidde n'awandiika obubaka kati obubaka obwo bwateereddwayo bwe bwabadde bwanukula ebyabadde byogeddwa Abayisirayiri nti balimba. Laba omusajja wuuno awandiise obubaka obugezaako okuzzaamu abantu amaanyi n'okwewaka n'ebimwogeddwako nti yabadde akkiridde ezzira kumwa. Kumbe bambi babadde bamwogeza bwogeza babadde bamuwanda bigambo mu kamwa ensi ereme kutya mangu olw'okugenda kwe kubanga nkubuulidde ekifo ky'abadde alimu si kyoyinza okugamba nti oluvannyuma lw'okufa kwa Ayatollah ate bano be baddiridde kitiisa era kimalamu amaanyi kwe kusooka ne babyewakana naye Sebakisa mulwadde nkookozi ezimuloopa kale nonoono ne banne bwe baakkiridde ezzira kumwa baludde ddaaki ne bakakasibwa nti ddala bigambo bituufu nnyo nnyini kitalo abasajja baagenze dda kaakano ze mbuyaga ezikaza engoye. Ampuliriza bano be balwanyi b'eggwanga erya Irani ku mutendera ogwo abasoose okufa oba abazzeeko okufa kasookedde Amerika ne Isirayiri balumba era ne bakuba abakulembeze bangi mu ggwanga lino erya Irani abaakulemberwamu musajja mukulu Ayatollah Ali Khamenei lulinga olutalo lutandika nga 28 omwezi ogwokubiri bwe gwali guggwako. Kyokka newankubadde ng'eggye lya kabaka teriggwa mabega naye mu Irani okufa kw'abasajja bano ababiri naddala okusingira ddala Ali Larijani ono kwongedde okuzitoya olutalo n'okubaleeta ennyiike ku myoyo newankubadde nga nkutegeezezza nti mu Irani enkola yaabwe tesibiddwa ku muntu omu nti bw'aba afudde biba biwedde era abasika baabwe bamanyiddwa era nabo beemanyi awo bano we bakomye bali we bagenda okutandikira wabula tekigaana kuzitoya lutalo n'okululeetamu ddala ebiwundu ate ebiwundu n'oyongeramu omunnyo kubanga Larijani ono ng'ogyeko okubeera nga y'omu ku bakulembeze babaddewo oluvannyuma lw'okufa kwa Ayatollah yeegasse ku kibinja oba ku kabondo ketwandiyise Iranian Senior Leadership and Defense Figures ababadde bakulembera nga bakulemberwamu Ayatollah Ali Khamenei balinga nga 5 kaakati nga wetwogerera bonna bagenzi ng'ogyeko ono Larijani akyasembyeyo okufa ojja kubala musajja mukulu Ali Shamakani ono yali head of national defense naye chwe n'akkirira bw'ati ezzira kumwa kakati secretary of supreme national security council ono ye Larijani naye kaputi saako musajja mukulu Muhammad Pakupoa commander in chief Iranian Revolutionary Guard Corps naye yakkirira ezzira kumwa era kwe kuli musajja mukulu Amir Nazarezada defense minister naye yakkiridde ezzira kumwa oba yakkirira ezzira kumwa kakati okugattako Abdurrahim Mausavi Armed Force Chief of Staff naye yakkiridde ezzira kumwa era mu layini eno mwe muli ne musajja mukulu Masudi Pezeshkian president ow'eggwanga lino ako ke kabondo akabadde kakulembera eggwanga erya Irani mu bukulembeze bwa Ayatollah Ali Khamenei ali waggulu ng'era y'omu ku baakulemberamu okufa kwa bano wabula ye musajja mukulu Pezeshkian ono okufa kwe kale yadde nga kisoboka naye Abamerika bayinza okuba tebamuvulinaamu nnyo interest tebamuyinaako nnyo buzibu kubanga enkwata ye ey'emirimu ya kisajja kikulu ate yakukubirira mpola mpola ya mukubya byayi kubanga onajjukira nti ono y'omu ku babadde bavuddeyo okwetondera amawanga ag'omu kyondo kya Buwarabu ngamba Pezeshkian ono
Masudi omu ku bakulembeze abakyasigaddewo mu lunyiriri lw'obukulembeze mu ggwanga erya Iran. Kakati ono yavaayo ne yeetondera amawanga mu kyondo kya Bwarabu olw'okuba nti Iran ebagunze nnyo neeyonoona ebintu byabwe n'ebataataaganya emirimu gyabwe ne gifa. Yavaayo ne yeetondera n'abasuubiza nti tagenda kuddamu oba tebagenda kuddamu kuyita mu mbeera eno. Ne Ali Larijani ono kaakano abadde de facto leader yavaayo n'amukyomera wamu n'amagye ga Revolutionary Guard Corps munda mu ggwanga erya Iran. Baavaayo ne bakyomera musajja mukulu Masudi tamuga nti ebyo byayogedde bibye tewali yabimutumye. Era ekyamazima wabadde wakagugulano nti omukulembeze w'eggwanga omulamba abasajja bamukyomedde bannamagye kaga nti ajjeyo bye yayogedde kale teyabijjeeyo naye bo bennyini baavaayo ne bawulirwa nga boogera nti ekyo kikafuuwe musajja mukulu President Masudi kyayogedde bo bagenda kwongerera ddala okulumba amawanga mu kyondo kya Bwarabu galyoke gakakase gwe wamma okufumba sikwota. Lwaki basenzanga Amerika? Lwaki bayina ebintu bya Amerika ne batabigobaganya? Kati babadde baweze enkolokooto ti mazima ddala bajja kukubira ddala Amerika ne Isirayiri ewaluma. Kyokka bulijjo baweewerera lubimbi ye kookolo yeewerera mukono kubanga eyakedde nga mulamu olunaku olwayise kakati ye mugenzi gw'enkunyumiza gwe baakubye olunaku lwajjo nga bukya oyo naye era bajja musulwa nnyo kubanga ng'ogyeko okubeera nti adde mukulembeze. Naye ensonga zonna ezibaddengamu okuteesa naddala ku nsonga za nyukiriya w'eggwanga erya Iran ono y'omu ku babadde abakulembeze b'okuteesa okwo. Era Amerika gye buvuddeko emabega awo yamuteekako ensimbi mpitirivu neega nti emunoonya ng'ono najjukira nti mu bimu ku byabadde akola kwe kulaba enteekateeka y'ebyokwerinda oba gwe gubadde omulimu gwe. Ono mu kwekalakaasa okubaddewo Amerika emale emuteekeko olukongoolo n'okumusongamu omumwa nga bwe yeetaagisa. Najjukira okwekalakaasa nga bwe kubadde omwezi ogwa January nga gutandika abasajja abasuubuzi n'abakazi munda mu ggwanga eryo bwe baavaayo ne beesuula mu jjulume kaga nti ebintu by'ensimbi munda mu ggwanga eryo n'emirimu giyita ekonome yali egootaanye nnyo ng'etootooganye ng'entunga eyiika. Kale no ne bavaayo beekalakaase olw'okunaabuuka kw'ensimbi ate n'emirimu emibi mu ggwanga eryo. Mwana wattu ono Larijani era ne munno oli Sulaiman nga bwe bafudde be baavuddeyo okulinnya eggere mu nteekateeka y'okwekalakaasa era bagenza okukivaamu okwekalakaasa ku kakane nga emikutu gy'amawulire munda mu ggwanga erya Iran wabweru waagyo gyogera ku muwendo nga munene ogw'abantu abaafiiridde mu kwekalakaasa. Ekyamazima ddala kale muwendo gwe gwawuka naye wakiri waliwo abagaa nti kasanvu. Amerika yo bw'ogibuuza nti abeekalakaase mu ggwanga erya Iran baafa bameka mwala tojja kugamba 36 omu 7 okusinziira ebigendererwa by'oyo abeera ayogera. Naye ono Larijani n'oli Sulaiman be baabadde emabega w'okutugumbula abantu abo n'okukakkanya abeekalakaasi abaabadde basitudde enkundi munda mu ggwanga erya Iran. Kyokka era we bafiiridde mwana wattu wabaddewo enteekateeka abeekalakaasi balabiddwako nga basanyuka munda mu ggwanga lino erya Iran mu bibuga eby'enjawulo mu Iran awo Teherani nawo tebakubuzeewo. Njagala kukutegeeza nti munnange bo bali basanyufu balabiseeko nga bayisa obubaka obw'okuyozaayoza ŋŋana aga nti tumuwonye oyo adde Lusifa yennyini oyo yatugumbula abantu bangi kakati naye agenze bababuuza nammwe mufa nammwe abantu abeekalakaasi abaagala enkyukakyuka mu ggwanga erya Iran nammwe mufa ne tubalabako emirambo gyammwe ne babalaga nti ddala nammwe muli bafu nga mwatugumbudde bantu. Munnange babyogedde mu ngeri yakukinagguka abika atali wuwe ng'akuba ekitaliibwa wakati mu kusanyu epitirivu babloggers ku mikutu egyo emitimbagano mu ggwanga erya Iran bavuddeyo bangi abali ku sayidi eri eyadde teyagala oba etawagira bukulembeze bwa Ayatollah Ali Khamenei era nga be bataagalira ddala n'ono ajja mutabani wa Khamenei abeewo bavuddeyo ne balaga essanyu nga pitirivu bitya babaga nti bano babawonye era waakiri kale egyo emimwa nagyo bagiwonye nga basanyufu munnange. Naye waliwo abali mu kunakuwala mu ggwanga erya Iran
nga baga nti abasajja baabwe abafudde mu butuufu babasadde nnyo era tebazzikawo. Ononya mpuliriza n'okufa kwa bano newankubadde nga bwe babadde bataatira n'okuziyiza abeekalakaasi bagenza okufa ng'era emboozi yazzeemu dda ey'okwekalakaasa. Ekyamazima njagala kukubuulira guno ononya mpuliriza nti Isirayiri ne Amerika oluvannyuma lw'okulemererwa okuteeka amagye ku ttaka kakati baagala kuyitira mu beekalakaasi. Emmundu eno esse bano egendereddemu nnyo okulaba nga waakiri ne bwe banaaba bazzeemu okwekalakasa kubanga kakati ye pulaani. Ennaku ezo n'olunaku olwajjo Isirayiri yabuulidde bannansi mu ggwanga erya Iraani nti abange mweteeketeeke ekituufu n'okufa mujja kufa naye bwe mwekalakaasa ne mwekalakaasisa gavumenti eno eriko n'omukulembeze omuto omujja eyazze mu bigere bya Ayatollah oli bwe mubadde mutemwagala muyinza okukwata gavumenti eno. Kakati njagala kubuulira nti abeekalakaasa oba abandyenyigidde mu kwekalakaasa batandise okwesuukunda n'okuteekawo embeera ey'okwekalakaasa. Wetwogerera gwe mulungi ampuliriza poliisi n'ab'ebyokwerinda nga ne bano abafudde mwe bali babadde munda mu ggwanga erya Iraani awo babadde bakoze enteekateeka nga mazima bajjeeko ne intaneti batandise okusuula emisanvu mu kkubo. Bano bwe bafiiridde nga waliwo bannamagye bangi abafiiridde ku misanvu egya gavumenti ya Iraani gye yasudde okusobola okuziyiza abeekalakaasi abalabika ng'essaawa yonna Isirayiri yeyinza okubakumamu ogutaaka ne batandika okwekalakaasa. Kakati era abadde Isirayiri n'abuulira Amerika n'aga nti abange tukimanyi nti mazima ddala okwekalakaasa kutta munda mu ggwanga lino erya Iraani era abeekalakaasi ne bwe tunaabateekamu ekipinga ne bwe tunaabateekamu opika ne batandika okudda ku kkubo badde mu beekalakaase nga bwe gwali luli mujjukire nti bano batta bajja kubatta naye era tekigenda kutuziyiza. Abange mu abeekalakaasi muliwa? Isirayiri yeebuuza. Muwanike emikono tubalabe tulyoke tulabe nga tubawa embavu eyeekalakaasa okutuuka okuwulira obubi kwa gavumenti eno naddala obukulembeze bwa supreme leader olwaleero omulonde atayagala nakuva gy'ali. Mugire ekitali ekyo temugenda kulaba ku ssanyu ng'ate tubadde tubateereddewo embeera. Ononya mpuliriza era bino bigenza okujja nga bannansi oba ab'ebyokwerinda n'abakulembeze mu ggwanga erya Iraani babadde babuulidde Amerika nti ebyo byetandisa okwesundasunda n'okwelowoozaako nga bwegenda okuleeta amagye munda mu ggwanga lino byakumala biseera ng'asiikira enkoko ebinyeebwa kubanga n'ebibisa ebirya. Kandi kale mukigezeeko bwe tunaalaba asala wano tujja kulwana okusinga bwe kyetaagisa. Tujja kukuba omuntu nakubuulidde nti bano ne bwe babakuba n'owulira nti gundi baamuse ne gundi baamuse ne gundi bo bakyasongera ddala mu maaso bakyasonga mbeere okulaba nga bakomyawo ekyo kye balaba nga kibava mu ngalo olwaleero. Mu ngeri y'emu eyo oluvannyuma lwa Iraani okukkiriza nti ddala abasajja baayo ababiri baafudde ne be baafudde nabo era Iraani evuddeyo n'erabula wakati mu kuweera enkolokooto neega nti kagwake keetonye kaabe lubaale kaabe Katonda bateekeddwa okuwoolera eggwanga. Kakati eggwanga nno ligenda kusingawo kubanga era abaduumizi bano amagye ge gamu gaawera nti gagenda kuduumira eggwanga okuwoolera eggwanga oluvannyuma lw'okufa kwa Ayatollah. Kakati babadde tebalina kye baakoze nnyo kiri awo kyogamba nti kyekyo ne bano bakkiridde kyokka nga jjukira abantu bangi ku mutendero gw'obukulembeze mu magye ne mukulembeze mu gavumenti abagendedde mu nnaku zino okuva nga 28 eggwanga banaaliwoolera kutuuka wa feno tujja kubiwulira tubategeeze biki ebinaagenda mu maaso. Wabula wakati mu kweziziba era ne Iraani etutte ebizuka ne bigguka mu kibuga Tel Aviv eky'eggwanga erya Isirayiri awo mu Buyudaaya okukakkana abawerako baluguzeemu obulamu. Isirayiri egambye babiri naye ng'abatunuulidde ensonga bagamba nti bandibanga basinzeewo kale ne bwe babanga tebafudde bufi naye era ababuuse n'obubalangulo nabo bayitirivu oluvannyuma lw'ebizuuka ebivudde mu ggwanga erya Iraani ndowooza batandise okwesasuza. Naye era nno munnange gwe mulungi mpuliriza musajja mukulu ono Donald Trump bw'ataggwako binyuma akyomedde ab'omukago ogwa NATO. Saakugambye nti yabeegayiridde naga nti abange mujye
mutuyambeko kijja kulabika bubi nga mutulekeredde kubanga tuli bannammwe kakati abagaye nti kikafuuwe tageza n'alaba kuw'omukago ogwa NATO ajja asunda omutwe ng'atwalira nnyina olugambo mbu kubanga azze kwegatta ku lutalo munda mu ggwanga erya Iran abagambye tetubeetaaga n'akamu n'akatono bino tujja kubyemalira tetubaagala mutuleke kubanga temulina kye mutugasa ate era tetulina kye tusuubira nti mujja kutugasa oba muli tugasa kubanga bulijjo era temutugasangako n'akamu n'akatono kakati mutuleke bino twabiyingiddemu era twabiyingiramu tumanye gye binaggwera n'olw'ensonga eyo temwetakula watabasiiye naye jjukira amawanga ag'omukago ogwa NATO nago gaavuddeyo dda ennaku zino gali mu kutonza amuga nti gwe weeyingiza mu bintu byo Muzaffaru totugatta mu bintu byo Babufalansa Babugirimaani Babugiriiki bonna abo babuulira Donald Trump nti ebintu bino wabyegattamu obiraba Muzaffaru leka kubituteekamu fe tetubiriimu era tetugenda kuyingira kubanga tewaliiwo nsonga n'emu naye jjukira bulijjo nkugamba nti olunaanoba terubula abejjereza Donald Trump yayagala dda okwetutakkuluza n'okujja eggwanga eri Amerika mu mukago guno ogwa NATO tulowooze nti kyekiseera Donald Trump kyalabye nga kyekituufu era ebivaamu bye yabagambye nti bajja kubyejjusa kajja kubajjutuka bajja kumanya ekisibye omufu ebigero oluvannyuma lw'okugaana okwenyigira mu lutalo luno Amerika mweri bye bino kyekiseera wayagala baviirewo omulunya mpuliriza nze naawe wabula tujja kwongera okutaganjula ebigambo tulyoke tulabe gye biggweera